program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike walo kiraga ekyacho nakyo n'okusinzira okusukka kwekyo laka tewali mugana ng'atuliriza oba kambudde bulungi nnyo nyini ddala abamulunda obulwadde nga temumanyi mukedde ku maje kati bugera kuba mulunda obulwadde mubuliise bugimuke embeera bwetyo bwaba kansa omanyi kansa naye akula bukozi ogenda omwongerako buli lunaku bw'olirira mu kaveera lunaku olwaleero emmere gye bafunire mu kaveera leero enkya naluli agenda akula kwe kuliisa obulwadde obwo muganda ng'atuuliriza kasita obeera nga okola ebintu byonna by'okuba nti bikunyigiriza mubiri gwo gubeere nga gufuna obucaafu tebufunibwa mulundi gumu okukalumana okulumuula okalooka nedda bigenda byakyomuleetinga buli lunaku mu mbeera bwetyo. Lunaku lwa 6 21 omwezi gwa Septemba omwaka 2024 omulungi ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza negazuko bude wakeredda ate gwe nkwanizamu akensusso ajimaitini of course weekend kasetuka akanyama tuba tukalabako obulyanyizo ganti aga kulya kakoko naga kangene ndiye ku nkoko kasobera ng'enkoko joge okutya amazima ngenyini nansi enkoko ngande enkoko nyolo enkoko nchi ezenkoko oli kumulamwa alwa kulya bukiyo obugenda tokuba munange ngunda obulwadde mibiri jaffe oba mubiri gwo wabula nga ate olya kirugama tino enkoko eyekozezza ku nkola ya Katonda nga teriimu wadde bikemiko ebyemuziwa bibazikuba niso okuba nti munange enkoko ku nnaku 3-5 enakira essuka mu 10 n'osanyuka mbolidde okuse mwenjala weeri kati gwe okuse n'ogwa buli kimu kiwedde webale nnyo taata mama ngenda okuba nti munange ogenda katimba n'ogula ali enkoko ate naawe oyo abagirunze oba omwadde omukisa omwadde munange kasente akagirunze ate ngera nawe kyekuuma oli mulamu webale nnyo bali ddala omu kwabo kuggwe ayagala okuba munange ofeeyo nnyo okubulamu obwo mbategeeza bulijjo nti nebya ddala bw'obanga oli mukuliwa nnyama erya ennyo ne ku nnyama gye bayita white meat ennyama etalwa nnyo mu mubiri kuba tugamba tino kana naddala nga temukola dduyiro kasatu olina kulya ennyama nnyo eyo red meat onogikendeeza so bw'ogirya ate kola dduyiro naye nga lya nnyo ku white meat nungi nnyo ekyewunyisa abalwadde ba sukaali omala okulwala n'ogenda mu ddwaliro baga noonya ku white meat olyeko va ku nnyama eri endala kalwaki olinda okulwala ne bakulagirira ennyama ng'eddagala tandika okulya nga byoli ogitegeera muganda wange so tugamba nti no mulye ku nnyama ng'eyakamyu mama Kamyu tata Kamyu batumiddeko nnyonyi ddala mukyala asaba ne mwami asaba ennyama ya Kamyu yemu ku ezo ennyama gye balagirira abantu ng'olwadde sukaali tebakinga bakujja ku nnyama eno eya bulijjo red meat bagagenda olya ennyama ya Kamyu ginoonye nanko buyiga nako okuyigga so singa nanko okubanga olya obudde nga bukyali muganda wange ojja kuba ogobya ebirwadde biyitirivu nnyo mu mibiri gyo. Nkwanize gwe tata mama kasobera ng'okimanyi nti nebyaddala ebitundutundu binene nnyo ebikola ekitundu ky'omuntu mazzi n'olwensonga n'obeera ng'ate onywa amazzi n'abaana bo banywa amazzi ne mazzi ki ge banywa ngamba ng'ofumba amazzi ag'okunywa nga wava ku kibayita chemical water kati weekoleyagawo ge bayita mineral water nagamba chemical water sige mugulwa mu maduuka ge bayita mineral water nedda soda nnyabo that is chemical water kubanga bateekako ne chemical composition ku mazzi okwennyini okulaga bataddemu kyenkana ki era kipimo ki bwe bityo that is chemicals bateeka mu mazzi ago ne gafuuka chemical water si mineral water. Mineral water erina kubanga wa butonde obutonde kano yatuwa kibayita minerals ez'obutonde enja zemulaba zirimu minerals ziye ez'obutonde Katonda zateekamu ezina okuba zitukuza ecosystem etambula bulungi nnyo amazzi ne gayita mu njazi ne gapikingayo calcium iron buli kimu getuyita mineral water kiva tugamba bulijjo tufumba amazzi gonywa neoba ogaje kutta kati gafumbe kubanga mulimu chemicals bateekamu zibongeramu so bafumba ku mazzi ago chemicals zikendeera kiyoka kya makulu nnyo kuba olina okuba nti onywa amazzi mangi nnyo ogeza okuba nti munange tukirinzinga oba tuyonja oba tulongoosa emibiri gyaffe egirya obutwa buli lunaku. Nkwaniriza munange munywanyi kasobera ng'ozukusa ebyaddala ng'okiba nina ensi erina okuba ng'etambula naye ng'ekikolo kinti nno ng'osimba ku greens ng'olya bulungi muganda wange lya bulungi kintu okulya obulungi kwe kulya balanced diet. Balanced diet si okulya emmere enkolerere n'okalya yayonooneka ati emmere yammwe emmere yaffe yayonooneka dda naye gulya ku greens muganda wange aye kikulu nnyo kikola amakulu singa greens ezo goozeerimidde
notazifuuyira ddagala ligenda okuba nti likola ki ate likulwaza. Kyova nti abantu bangi nyo bagamba nti bwogera mu ddwaliro kati ne bakuwa eddagala nga terikyakolako, noddayo ne bakukyusiza eddagala eddala oba ne baggati eddagala eddala. Omanyi kwe kiva ekyo? Kubanga tulya buli lunaku, tulya eddagala. We tulya eddagala eryo liyingira mubiri gyaffe, kati omira eddagala nga terikyakola kuba olina mubiri eddagala already. Kati omubiri gwe bwanga li resistant ku ddagala nga lusobola kuba nti owona mangu. Bw'otafa bakukyajinga seera empitirivu nnyo kubanga bajja kugatta eddagala, ojja kubeera lunnuma buli kaseera. Kuba emibiri gyaffe gibeera resistant, giba gimanyidde eddagala eryo tulya, chemicals etulya, ne bw'olwala lojja kuwonerawo. Yensonga mwekanga nga tuwuliriza mmwe abafuuyira mwesina ebigambo byammwe n'akamu ng'ofuuyiza ddagala lino libalanga buli lunaku libalanga eddagala round off glyphosate 2,4-D bikoze bitya, gwe n'odduka n'ofuuyira. Sina bigambo bibiwomu n'akamu n'akeddagala. Nze omuntu kasita abeerawo nga omulimu gwe gukosa omuntu wa bulijjo, kkiriza obagaana mbeera biased gy'oli. Ekyo nkyogera lunye mukimanye ensonga wakitugamba nti nno nze nkuwa ekiri emabega mawulire nobeera ng'okitegedde bulungi nnyo ne lugenda mu maaso ensi netuwoomera nga tuli balamu. Nkwaniriza ene program ekiri emabega mawulire muganda nga tuliriza nga bulijjo omulangira Kalema Gengange. Program Behind the News tekuleka kyekimu, tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Bwe kugamba tino nyumirwa nga bw'oyiga mu program Behind the News. Program eno nagaa tino ebyaddala abatandika abamu abagitandika okuba bagiwuliza bali bagitiira ddala, nga bagitiira ddala nga tubatiisa ne mugenda mumanyiira mpola mpola noba nti nno ddala okutiisibwa kwetaagisa singa oli abagambye mazima ne balondyawo ddala kati otuwala ki ku ekyo oluwaga nti ogenda kufa mu nnaku bwezi tubikoze okozesa kino na kino notatya nokyusa bukyusa for the better. Nokyusa for the better. Abamu bagenda ne bagamba nti nno ebintu bye tulya simanyi obaga nti ekintu ekibi nnyo naga nekimponyezza enjala. Nombuuza nti enjala eyo yajja etya? Kyova tugenda nti nno tugenda extra mile ekiri emagamba netukinoonya nekireeta bulungi nnyo noba ng'okitegeera muganda nga tuliza. Olunaku lwaleero waliwo obubaka, waliwo akavidiyo kati katambula nnyo nga kalaga nti nno waliwo kyebayita noodles. Abantu baffe balijjo bagayinza ogayita amakoroni agamanene naago. Noodles ezo nti bazirikolinze. Mbadde nzija nkugategeeza wano. Emu ku eyo emmere gye mugula eri processed. Emmere eri processed yemmere eyo gye bakola ne bapakinga n'ogigula ng'ewedde okukola. Okitegedde? Naddala emmere eyo ebeera eteekula nnyo mu supermarkets. N'ogenda n'ogula buguzi n'ofumba bufumbi katini nnyo n'olya. Yo gigula emmere eri processed eyo. Baga nti ekimu ku ekyo bisinga obulabe mu nsi muno yemmere eyo oba ebintu ebiri processed. Kuba bassaamu chemicals, bassaamu preservatives. Ebintu ebyo okuba nti bikuuma ekintu ekyo kibire nga bw'okisanze bw'otyo mbu tekifudde kikoze eki. Naga nti nno obuwuka bwonna bw'olaba ku nsi kuno waliwo obulungi waliwo n'obubi. Waliwo obulungi waliwo obubi. Bacteria waliwo ennungi waliwo embi. Viruses kyensonga bwetyo yemu. Fungi abamu bita fungi ninga bintu ebimu. Waliwo ebirungi ebyo ebibi. Okitegedde nti sometimes kibanga ogamba mbadde nzira kutegeeza wano kino ekirungo ekya America ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'emmere n'eddagala Food and Drug Administration FDA mu ggwanga erya America kiba ekitera okuba nkivaayo olw'ensonga nti abantu badde balwala nnyo kansa n'ebirwadde ebirala nga n'okufa bafa kati nga baddamu ne beekebejja kuba balina obusobozi backtracinga obuzibu bwavuddeko ki ne balaba muntu. For example oba alidde obutwa basoga nti yabudde ku ssaawa bweziti wayise ebbanga oti nga alidde obutwa kati babuuza nti walidde ki mu busaawa ezo n'obabuulira ne badde ne beekebejja emmere baga okukizuula nti emmere abantu gye balya naddala eyo gye batunda mu supermarkets eba nfu nga mulimu chemicals ze bakozesa ziyitirirako ezirina okuba zigendebwamu zitekebwamu ekivaako ekiba kyabulabe eri abantu. Akati waliwo akali katambula ka vidiyo ako aka instant noodles nti zabadde nti baziweze
mwanga agenje nga America nga chi olwensonga nti ne bazirikolinga no zirikolinga mu supermarkets olwensonga zaddemu obulabe neka video kade fake nokade nga noodles baziyita mwaka gwali gwa 2015 n'abiri so kaviri kaya katambula kadi akali Luise ne wakali kandi katambula sikatuufu ako nenga noodles bazirikolinga ko chemicals bateekamu nga bakola process gye bakola nga bakola noodles ezo mwita macaroni aga amazungu process eyo chemicals bagamba nti zigenda mu byokulya ebyo kati gwe omuntu waffe wa bulijjo ebintu byotafumba nnyo kujja ofufu imazi noyiwamu ali macaroni egakola kinga bagayidde ekiva mu Ghana nga tuliza kubanga obolidde ng'okola ki ng'oyinooneka ekirala ezo products eziva mu kooni eziva mu ngano eziva mu kasoli eziva mu ki byemuko ebisookerwako oba ebyasookerwa kuba babikozesa oba bacupula oba bageta oba bagingirya emmere genetically modified organisms zanekera nnyo mu kooni mu ngano mu mbeera bwekyo kati andu bali bambi obutwa bubeeramu already ne basooka bagenda mu maaso ne babonaabona okutuuka okufa mu mbeera bwekyo so ekyo kiwedde bwe kityo akati nno mbadde njala kutegeeza twayogera no ku nsonga emanyiddwa nga ekiri emabega w'okuregistaringa oba okuwandiisa abalimi ab'Emwanyi nsomwa kiwulyako ekyo twakyogerako ati Dr. wano Dr. Galiwango nendaga ati Dr. Galiwango ye musajja musomesa basomesa obulimi ku ssettendekero e Makerere munoonyereza naye ate ng'omusomesa oba nga ku sayidi ey'okulya naga nti waliwo yatasobola kuba nti ayogera nze nenja nembikutegeeza wano nembikugamba nti tujja kuba tugenda nakyo tulabe ekiri emabega w'ekyo ng'ojjako kyokugamba nti nno yes emmere sometimes wali waga nti tuwandiisa emmere nti etuyambako okuba yati ettaka weriddemu ekikabo ekyo ekyemmere ebikozo bitya ekikkirizibwa naye buluga kuleva egamba nno owandiisa ekintu kino because eri mu nsi kyekigenda bakulagidde tulina okuba nti tubuuza ebuuzo ebyenjawulo kubanga already mu nsi zonna for example Naro yalibadde nga erina database ey'abantu of course balina abantu bameka balima Emwanyi kale bagenda beyongera okuva ku balimisa ku kyalo nga balina records ezo zonna nibogamba nti okwewandiisa kati then tugamba nti kati ffe bana behind the news tuba tudde emabega ne tutandika okuba tutaganjula akatambi ne tugamba kiki ekiri emabega w'ekyo ekiri emabega w'okuwandiisa abalimi b'Emwanyi tetugoma ku ekyo kyokka si just kuwandiisa bwezi guni mulimi gambe yoli database weeri abalimi bamanyi abalimi Emwanyi ddala n'okuzisuubuza bazisuubula n'okuzitunda ebweru babamanyi naye wawona kino nti nno bagenda okuba ne balima waliwo ogenda okulima bwenyini beetago kye bayita ki GPS geographical positioning system okumanya nti nno satellites ekubyewo n'ekifaananyi emanyi coordinate waliwo coordinates eziriwo nazo ne ziba nga bweziri bulungi nnyo kirinaga nti nno obudde buno ku science ne tekinologiya aze mu digital era gye tulimu obudde buno bw'omanya coordinates ez'ekifo osookwera mu America n'omanya ng'okozesa satellite n'omanya minerals ki bya bugagga ki ettaka kika kyeriri awo mulimu bya bugagga ki n'oyinya ne wansi mu ttaka n'omanya ki ekiriyo osobola nnyo okuba ng'okitegeera n'okola mapping ng'obwedde okitegedde nga kyawedde dda kali weekulizeemu nange emabega negamba kiki ekiri emabega w'ekyo gwaliko Impact FM radio Lwasa Mayinja kanzije program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike oli yabuuza kibuuzo kimu kino babiwulira embeera bwekyo munaffe atuuza tugaa nti ebyaddala abamu ebintu bino tubikola olw'ensonga nti kyova tugaa nti nno ogeragenyako ebyaliwo n'ogenda mu maaso n'omanya ensinga ino okuba ng'etambula oli wagga nti tokola kino ombuuza lwaki nakunnyonnyola lwaki tokola ekyo okitegeera okay butereevu nnyo muganda nga atuliriza tuli ffenna oli Impact FM radio Lwasa Mayinja program ekiri emabega w'amawulire tugenda mu maaso akati tubadde ku kintu kimu registration ey'abalimi b'Emwanyi
nega nti nebyaffe tubirawa mu ngeri kyekiri emabega w'ekyo oba ekiriwo emabega w'egguliro eryo tubenga tutegera bulungi nnyo oba tukinyonyoka tusogeraageranya tumanya nti nno ddala ki kye tuliko. Once upon a time awo lwatuuka waliwo basajja betuyita bajja bakatonda n'abakazi baamu abayita ba elites abagala okuba ne batwala ensi eno okuba nayo yaabwe ogikontrolinga ogifuga. Nebuuza ekibuuzo kimu nti nno katonda aba yatonda ensi n'agiteekaawo ate omwana w'omuntu asobola otya naye omunanga okufuna ku kwako naye n'atonda n'abantu naye asobola okuba nti afuga abantu nga katonda bw'akikola. Ekyo kyo tukirabye ate nga bwekiri reality. Omwana w'omuntu afuuka omutonzi n'akola buli kimu katonda kyasobola okuba nti akola nga yakumuggyako n'obuyinza oba luusi n'akola opposite nga yakubanga akola kibeeta obwakabaka obubwe nga ye. We tugamba ba Illuminati ogwo ng'omugendo ogwa New World Order tino gwekennenya nnyo. Bino byenjogerako byafuluma mu mwaka gwa 1776 nga bafoominga kye bayita Illuminati. Omugendo bwe bagufoominga baguteekateeka abasajja baatuuka ne bagala tulina okukola kitiito okulaba nti ensi tugikwata ng'etambulira wansi waffe tukole nga tukuteekao kye bayita obuddu obwa system okusobozesa okuba nti omuntu akukiririzaamu olina okuba ng'olina kyolina kye yeetaaga. Okuba n'ekyo kye yeetaaga kkiriza obagaana olina okuba nti omufuga bulungi nnyo. Ne batandika sisitimu yaabwe naye nga bagakuba nti bafuga batya ne balikola kye bayita obukulembeze bwabwe. Obukulembeze nga bunaaba butya nga bujja mu mitendera egy'enjawulo. Kyova tulina kyeyita Illuminati pyramid oba pyramid eyo ku ntikko waliwo alina okuba nti akulira ne kapaka wansi eno bawanayinki bagenda bakola batya okutuuka kukyekyo gamba nti no kati mwina okutuuka okulijja essenga gye bayita buli kimu kye mulina nga ne mwanyi mwozitwalidde. Ekisooka waggulu eri wali eriiso gye bayita all seeing eye of Osiris. Eriiso yogano erirabira ddala eriraba nti waggulu wali omukulu. Then waggulu awo wali omukulu ne tujja wansi mpola mpola nti omukulu alina okuba nga asaavingibwa atya. Ekyokulabirako obukulembeze bubeera n'omuntu ku ntikko waggulu nga kabaka. Otukirira wansi wano kabaka alina okuba n'abaami abalina okuba nti batuukiriza ebyo kabaka byabakolaki byabalagidde. Akati ne banafe batyo bakola balina olukiiko lwebayidwa nga Council of 13. Olukiiko olw'amaanyi tulwako zebayisenga famire ez'amaanyi 13 nambirira. Famire 13 ezo twalaza okuba tuzogerako. Mulimu nga famire yamidwa nga eya Rothschild. Eyo yo mu bye tuyita ebyenfuna byonna yabyezza bweti ebigenda mu maaso okuba nti etambula nabyo. Mu famire yamidwa nga eya Bruce Cavendish, mulimu Demedri, mulimu Hanover, mulimu Hotspur, mulimu Krupp, mulimu Progess, mulimu Rockefeller, mulimu Romanov, Sinclair, Watog, Windsor. Ezo famire ez'enjawulo. Nenge ekikulu kikiro kimune kyeyawo okuba nti okutegeeza ngwisa mu lukwakwalyawo okwasaaga okuba nti nkumalya budde nyawe twali ku kinyusi kyennyinnyini ekivaamu kino kye tuliko obudde buno. Baga nti eyo kanso oba olukiiko olw'13 olufuga nalwo tebujja kufuga bufuzi just kuba ensi eno nnene nnyo. Ne bassayo obukiiko obw'enjawulo wansi wa Council of the 13. Obukiiko obwo nga buyita Committee of the 300. Komiti ey'abantu 300 birambirira. Abantu abo 300 tebagenda kukola just nti bantu buntu just nedda balina ebitongole mwe bakolera mugana wange. Era abo bennyini batula mu kye bayita round table ne balowoleza ensi. Round table think tank mwe muli group ez'enjawulo nga Bill Bagger batuula buli mwaka ne banonda banna business abenjawulo n'abakulembeze mu nsi ziri ezakolamu edda. Africa batuyita buyisi naga mujja tugenda kusinkana wano ne mujja musinkana babuulira emu ku ebyo agenda z'abasajja bano ne zifuluma nenga batuula banna business ba corporate managers abakulu ba corporate institution ez'enjawulo ne batuula wansi ne bateesa. Amala okuteesa mulimu ne Council of Foreign Relations bakasaganya ku nsonga z'amawanga ageebunaayira. Kati oyinza okubeera n'oga nti no lwaki tulina kiyita buli nsi ena kiyita
ministry eya foreign affairs kati ebeera egwomwo kati bakigaa nti nno balina okutunda agenda buli mu nsi nga bayita mu ministries ezo. Kakati ebyo bwetyo weeri ne baba balowooza ne bakkirya wansi eno naye nga tunakola tya bye tulowoozeza obiteeka mu nkola ne batondawo institutions ez'enjawulo mubalina okuba nti bayita okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Ebigendererwa nabigambye oba toyima nja kuba nti mbikuddira mbikutegeeze. Kati institutions bateekawo ezimu ku ezo nga zakulondoola. Ekyokulabirako bayinza okusekawo World Bank nga gye bateekawo banka y'ensi yonna. Banka y'ensi yonna ng'omulimu gwayo omukulu nga banka wogimanyi kufulumira kupiringa ssente ez'enjawulo. Naye bagala tulina okuteekawo mu banka y'ensi yonna ne balekawo International Monetary Fund ani agenda okulondoola ssente ezo ez'ensi yonna. Bwe kiggwa ekyo ne bakola banka ez'enjawulo ne bakola central banks ne bakola ebitongole eby'emisolo ne bakola ebitongole bya interests ez'enjawulo mu nsi yonna nga bye bakola kiri kimu kyokka nti biri connected oba biri interconnected nti amawulire gonna galina okuba gatambula mu kwetola ensi yonna nga bakiraba era nga bakyagala. Olumala ne bagamba nti no banka ezo bitongole ebyo bakibayita World Resource Control. Naga tulina okukontrolinga bwe tuba twagala ekintu kimu ekisooka naga nti ebigendererwa ebyabasajja bano olako nti manyi bulungi nnyo ekisooka kya kontrolinga nsi. Okitegedde ensi bagikontrolinga batya? Baga tugenda kuteekawo enkola ez'enjawulo mwe tunakwatira ensi ebere ng'eri embweti. Naga ekikola ekyo kyoba bakuliitinga kyebayita One World Order nga ye new world order nti order enkadde eriwo ya Katonda osobola gyerabira. Tulina okuteekawo order yaffe twagala ki? Twagala one world government, government ngeri yemu yokka. Eyo government ngeri wansi w'omukawo gwabwe bayiddwa nga ogw'ensi yonna giyite United Nations. Wetwogerera ndoze yatudde bakyali mu nkiiko ze kazigenda kuggwaniza weekend eno. Twakiikiriddwa prime minister waffe Robert Nabbanja yakiikidde president United Nations mwe bayita agenda y'okuteekawo kye bayita new world order oba one world government. Naye nga twetaaga order ogite ogyenforcinga n'amaanyi nga tukozesa amagye ne bateekawo ne bakuyitinga ejje limu ery'ensi yonna erimanyiddwa nga erya NATO. Naga ndi ensi zina subscribinga wansi waffe beeko bali safe tubataasa tukola ki taddewo ejje eyo. Naye nga twetaaga banka zino tuba tukoze banka twetaaga okukontrolinga ssente z'abantu zonna. Tunakikola tutya? Teekawo banka emu eneebuna wonna World Bank nga buli kiisi banka yonna mu nsi ssente banka yonna egwa wansi waki World Bank nga ffe tugifuga. Ekirala ekyeddiini World Religion bagala One World Religion. Ekirala bagala One World Media. Naga nti nno bano bakontrolinga ensi eno bakontrolinga ensi eno nga bayita mu bintu bya mirundi esatu tuyita 3M. Ekisooka ye military amagye olina okuba ng'olina amagye erigye weeriri ery'ensi yonna NATO. Era obola bakyankalanya buli wamu wetaga n'obayita emirimu egisinga obungi kukola byakulwanyisa bizinesi okubeerawo nga erina okupatambula bwetyo. Bakizuula nti nno tosobola kubeerawo ng'otaddewo kyogera nti nno olina ebyokulwanyisa tosobola kuba nakatale okujjawo nga abantu balwana. So yesooka eyokubiri money sente olina okuba nga olina sente okontrolinga ensi. Ekyokusatu naga olina okuba nga olina eyokusatu emanyiddwa nga media. Olina okuba nga olina amawulire mu 5 bwe gati mu ngalo 5 bwe ziti kyoba ndi balina media ez'enjawulo kwe bayisiza ebintu byabwe ebigenda okutta n'ebitagenda byonna byonna nebikontrolinga babiyisa mu mpapula z'amawulire ku radio ku TV then abakolako ne babipushinga batekamu celebrative nnyo ne promotinga ne pushinga ne bakuwaliriza gwo bikozesa oba kufa n'ofa nenga babisiza akazigo. Okitegedde kani bagamba nti noke okontrolinga ensi eno ogenda kikola otya?
Katonda yakola ensi atona ensi n'atuwa buli kimu ekirimu n'agitukwasa n'akuwa ennimiro yo ennimiro ng'evaamu buli kimu kyeweetaaga kyokka kasita ofuna ensigo nayo ze yatonda ng'osimba n'atonyesa enkuba n'agasimba simba ebibira emiti giveemu enkuba n'etonya sizoni neggwako n'okungula bw'omala okukungula n'omwebaza kimu kya 10 afa bikozi bitassa kwefa saddaaka n'omwebaza omala omwebaza n'olinda ate n'olya n'okkuta n'obeerawo bulungi n'ozaala system bwetyo erina okuba nga etambula naturally. Katonda bwe yagikola bwetyo nalekayo ebyokulya kino kirya kino bwe bityo ye ecosystem eyo. Then nga tewali control, Katonda ya controllinga n'omwebaza nga kiwedde. Omwana w'omuntu n'ejja n'agamba nti twetaaga controllinga ffe. Ng'omwana w'omuntu ensigo zennyini tajja kuba ng'akola ki, yeetaaga kuba ng'azigulamu ffe. Program eba etandise olwo. Okitegedde? Ne bateekawo enkola ng'omwana w'omuntu olina kuba nga by'olina okuba nti okozesa byonna biri controlled somewhere. Ngugambye money oba ssente bateekawo enkola yokka esookera ddala. Baga nti nno ekimu ku agenda beewa timeline mu vision yaabwe. Ne beewa timeline ne bagamba nti nno wetunatukira mu mwaka gwa 2015 kuba kikuli mu 2024 ntwagala ensi yonna eno nkwagenda kati ya new world order yafuluma mu 1776 nga lumu omwezi gw'okutaano. Bagamba mu 2025 wetulituukira ng'ensi yonna ekitundutundu ky'ensi eri mu ttano zaffe tugikontrolinze nga tuyita muki mu nkola yonna okola nti nno buli omu tulina ekimukwatako tusobola omumufuga tusobola okuboggola n'awulira. Ne bagamba tugenda kuteeka emitendera ki egyokuba nti abantu abo bawulira kye tubagamba. Ne bagamba tugenda mu nkola emayiddwa nga eya digital migration. Nagamba nti nno by 2015 balina okuba bakivinze ebitundu 5 ku 10 ebya digital migration. Bagamba nti omuntu omufuga obulungi ekyokulabirako omuntu ng'alina ssente mu nsawo cash oli emitwalo 10 mu nsawo cash ozikwatako bwoti oli nagamba nti nno ino nkubira omuntu olwo nkuwa 10 tojja mukuba because olina ssente naye tolinamu nga tolina ssente oli nagamba ekintu ekyo omugati kamukube omukuba oli nakusimba 10 n'ogana ne weeyagala. Ekirala ng'olina ssente zo tosobola kulagira kukola kino okikola oba mugagga ne bazuula nti nno kituufu nnyo ekyo naye nga tulina okukola enkola kati egenda okuba nti omuntu mujje mutya ku ssente tube nga ffe tuzifuga ssente ezo naye nga temweraliikirira tujja kuyetingawo enkola eya digito gye twateekawo already nti ssente mu nga tazikwatako mu ngalo abeere ng'azina mu digito kubanga digito kintu kya controlling kyangu nnyo kya controllinga kitya kanzije. Program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Program ekiri emabega wa mawulire muganda nga tuliriza tukyagenda maaso. Akati gambye nti nno ekimu kiri kimu kyokka. Abasajja bagamba nti nno tugenda kukola tutya okontrolinga omuntu wa bulijjo okuba nti ssente tazikwatako. Naye nga tulete enkola eno egende mu maaso eya digito. Nti ssente obeera nazo akubaga digito so controllinga nagana ku ekyokulabirako ekimu nga TV wezibeera oba radio. Nti radio oli emabegako before 2015 oba mujjukira twali ku analog system ng'ogula buguzi TV yo n'ossaako n'oleka antena abweru n'olaba TV. Olunaku lwali ne bakyusa bagamba tugenda kati olina okuba ng'olina kye bayita set top box oba gitenga decoder. Nti kati tuba tugeze digito nti decoder omuntu abeera yonna gy'abeera wano nga buli radio station ne TV station zirina emirongooti zaazo ezindependent. Ng'olina omulongooti gwo okasuka ekifaananyi buli naakufuna bulungi nnyo nga tayise obuwa wonna. Leero we babikyusa ebyo mu nsi yonna kati by satellite oli abeera gy'abe n'anyiga eppeesa limu n'ovaako nga tolina kiki, that is control. Analogo ng'alina kujja ku mulongooti gwo nagamba waijjako ebyuma byo ku mulongo nejeko wayazo ekifaananyi nga tokifuna. Waliwo controllinga gwe kennyini kati bakontrollinga kati obudde buno. That's digital. Ne mugenda ku ssente zembadde gamba nti ng'olina ssente zo mu nsawo otambula nazo bulungi nnyo n'ogula bwe kiweetaaga kyonna airtime omanyi yaliwo mu airtime kati obudde buno okola okyofuna airtime okyafuna wotakula wonna wonna tokyasobola kufuna wotakula
ng'oguze airtime kitegeeza tusagula airtime kati ku maduuka ne buli opaba okutakula tosobola kitegeeza botalina ssente ku mobile money tosagula airtime okitegede kati nese zigenda kutuuka nga tibi kyalonda bino nese cash mugenda ku mobile money sibe tekayo ssente bakugire nga tikyakola nga twaziwe zikola bezo samule bezo transactions ezo nega tulina forcinga abantu okukikiriza ko wali bakiganye ne bakola obuwuka mumanyi obuwuka virus ez'enjawulo nga bujjagana abantu okuwanyisiganya close contact eyo exchange ya money nga kijjagana kuba njukira wasu exchange money omukwano gwe omwogerezeganya kimwe kikola face to face tusa kumpa sente nga tondabako ekiri kimu mukyalo oli amayiddwa nga owagundi owalosis trust aire baire ekyo kwati bawuza omuntu akyakolagana munne temukyayogerezeganya mukwakuba essimu oba kompyuta oba ki kati ekyo contact eyo nga bagijjawo batya nti omuntu yenna sente oba ompa sente ompa nange nenkuwa olwakola obulwadde ne batekawo etteeka era social distancing tonsemberera batonsembe kitegeeza ki ekyo ne bwe kumpa sente ziyise ku ssimu ne bajja physical contact eyo kitegeeza kati sente zigenda ku ssimu direct bukeera enkya kyaliwoko mu covid-19 essimu nezeekyanga mobile nezeekyanga ng'olina omulwadde bagenda mulongoosa bakusaba sente zeekyanze netwaka evuddeko lwaki kuba gikontongana byuma kati obudde buno kitegeeza omulwadde agenda kufa ogwa kufa enjala tona ekyakulya tosobola kugyayo sente tosobola kugula kintu tosobola kukola ki tugenda muteeka bulungi nnyo kiri mu revelation kubikulirwa teri aligula doktora talina ki talina kabonero tugenze obudde kuba budduka nkuyisaamu kati nkulaga tugenze ku biki ku resources emulina emmere basooka ne bagamba nti emmere abantu bano bali independent okuba independent kitegeeza ki nti webeezawo wekka olina empeke ensigo ez'okusimba osobola okuzisimba nga togambye gavumenti toziguze tokoze naga tulina okuvaawo ekyo ne bakola obuuka ne butta emmere ne bagamba leka tulina okuteekawo buli omuntu agule emmere ng'ajja tuguleko emmere ne bakola ensigo ezaabwe ez'okugula ezaffe ne bazitta mpola mpola zinnakansangwa ne bazitta traditional season ne bazitta ne bazimalawo kati omuntu alina okugenda ku dduka okugula empeke awo otandikira notandisa olwo kati olina okugenda ku dduka okugula ensigo ey'okusimba sizoni neddako n'ogulyako eddagala n'ekigimusa ofuuse omuddu wa sisitimu ne bagamba kiba kiganye waliwo emmere endala cash crop zino zimulina ezitakola ki ze batalina nsigo zaazo ne balina okukontrolinga batya weetegeeza ekintu kyengenda okuba nti njogera nti edda abasajja kye bakolanga okumanya resources minerals eziri mu kitundu basindikanga abazungu ne bajja wano betwayitanga ba missions ba explorers bazze mu kulambula muganda ne bali bazze kukola ki ku mappinga kubanga balinnya ku nsozi nga balekayo n'obuyinja mu bibira balekayo obuyinja muki lwaki nti wabeera ne muwawa mwabika nosimana akajja bappa kuba koliko coordinates ezo bamanya wano waliwo mineral boti resource bweti ne bajja ne basima ebyokugaga ne bagenda nekubanga bafuga ensi zino colonization yajja etya nga bamanyi kyabugaga kiri mu nsi gundi wano kati we bajja naganze ngenda no webagabanya ensi mu Berlin conference mu 1894 nga bamanyi kyabugaga ekiri mu nsi yo bagendawo bamaze okusindika bambega bamaze okulamba buli kimu kakituuse bagambye twetaaga awo ogenda gwe okulima emmwanyi mulimu emmwanyi twetaaga wewandiise omwana ko wandiisa bajja kujja balambule ennimiro yo bagipime bateke bayingize coordinates bulungi nnyo nti naali mu America sooteka mu coordinates wali naalaba ettaka n'amanyi ekika kye kiriwo ekyettaka byabugaga kye biriwo ebyettaka kyekiddawo ne waaba asobola okukola akawuka nga baali bakakozeeko era ne bakasindika mu kimala ekyo kubategedde wawe ki nekiva nekigwawo then ne bateekawo resource empeke eyaabwe gye bakoze ne bagikuwa gwogisimbe totokonto olwo etandika era egenda mu maaso kyekigenda mu maaso mu nsi mwe tuwangalya mu nsi mwe tuli omwo nti nno bagano teri ajja kugula wadde okutunda nga tolinaki kabonero bino ebyemisolo bijja luvannyuma kubanga olina ne revenue eri wansi waabwe bajja kukuteekako omusolo gujja guwakkiriza obagaana but on top of that balina okuba nti emmere patented buli kimu kyolima nga kiri waliwo nanyini waakyo sima tuli ffenna
muwulire betwogera oba temubiwulire betwogera. Impact FM kwoli. Aya basi tugende maaso. Eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. I am sorry. Ono basonyiwa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Bagala obulamu n'ensi yammwe tuba tusimbudde ffe. Aya basi tugende maaso mpolampola ku noti 7 noti 5 984 oba noti 7 mukaga noti mukaga 7 noti 2 tuwaye muko naawe ate wakinedda bintu byansi byakuleka byanese bitirivu nnyo nkwaddeko buwi katono nnyo ekiribega bwekyo newe je tugenda maaso mugana nga tuliza omayina kagina kuita nga 10 nolaba nomanya ati noke kino kibayogerako oba nedda oshitegedde ndowooza kale kavule ku simu zammwe tunga tuwayamuko nammwe. Impact FM. Yes sebo. Ebale kuwele. Webali kuuliza sebo. Tuwelayo. Yes sebo. Yatuliza atenga etuyiga. We wow. Ebale somesa gwanga. Ensi yonna okutwaliza awamu. Yes sebo. Kuba DNA tuka mu nsi ez'enjawulo nyingi. Era n'abasajja waje batutwala. Emwanyi ffe tubadde tufa wano ku ngulu nga tugamba oba ki tebabala. Yes sebo. Kumbe bibala bya munda nnyo. Yeah. Tuwaragana ne bannayuganda bannaffe n'abaka ba palamenti n'Abuganda ko kasweri tulabe ng'ekintu kino tekikkiriza naye tetumanyi webali nnyo bali edda abasajja balina ssente buli sekita baba bagiyingiridde. Yes. Baba bagiyingiridde nga tebasaaga nti yakibagenda kisuula. Onaabeera munyagwa Charles. Esebo. Ow'ennamaŋŋaŋa. Esebo. Tukwagala nnyo omulangira. Mwebali nnyo bannange. Kubiriza bannayuganda bannange. Okwewala ebintu ebitagasa mu mubiri gwaffe just ebimalawo obulamu bwaffe ebireeta kansa ziteniko wota biteniko byonna. Weewaawo. Tubyewale. Weewaawo. Kozesa ebintu ebyaffe tunywe emirooto waffe gwe twefumbidde. Tuve ku gaabali amakolerere. Nkweyanza neyanzeege. Wewale weereza. Okay. Abagiriko bonna mbatumidde mbagala nnyo naawe nkwagala nnyo. Esebo. Ne Dr. Gali wango mutumiddeko nnyo. Ekali sebo. Okay, Impact FM kwa mnafatuliza. By the way, for your information okutegezaako. Wache byonti nno ensi wede batu wadasi balese sente wano baleta da sente ezigenda okutambuza campaign eyo ey'okulima baganya kutuuka mu buli bakulembeze abakulembeze mulizi buli bakulembeze oba bannono oba dini oba bakulembeze muki oba bufuzi bagenda batuukamu bagenda ndaligamye okubalisa bagenda basasula bagenda kuogoba sente wede gwenziri okubiriza abantu okikola kubejja kuba already projecting anafu obujogerako tukola nsobi nnyo jogerako bwa ya government ekyo kibabiddeko bubizi yinza otenda mukyogerako wano but nkigambi usene zajja already zajja dda last year system erina okuba ng'egenda maaso onagambye atya omulangira sebo bali kusomesa gwanga n'otuuzibula amaaso nze Debe David ekikoma mu w'obulenzi era alina amatw awulire nnyo ateeke ne mu nkola webali nnyo bali eddala obulenzi bandabire. Impact FM kwoli esibu yenze afudu omoji nzide wano mwera era bali kusomesa gwanga bawo esibu abeggole okay all right okay akali webali nnyo bali eddala. Impact FM kwoli hela gegange esibu imani mpereza esibu kembuza Russia nazo eri muntu ekateeke eyo nawuyako ng'ogamba nti ebintu bya GM ebirimu ebintu ebiri genetiki mu Russia tebikkirizibwa bakukalamba. Yes. Kyogamba nti nde mu conference eyo mu Berlin ne Russia naye ebibeeramu. Okay. Kale webali nnyo bali eddala watugeze mugundi Berlin conference yali yakugabana amawanga agafuga bwe bityo ebyali nenga ate oba weesanga nti nno Russia teyateeka nnyo mukono yalimu nnyo mukono bwe gutyo kyova nti n'obudde olunaku lwaleero naye obanga abamu abali part of the system bakyusa kati nti Russia
kuba bayina kati omulamwa gwabwe ndi bave ku nkola eri eya America new world order ya America ekulembera America bagende ku nkola eyabwe nga bo order yabwe kyova ndi balwanyisa kati enkola eya World Bank eya UN eyachi ndi baledo kati enkola eyabwe instead of World Bank bagenda mu bank eyabwe mayidwa nga BRICS Brazil, Russia, India, China, South Africa bali kulya kati enseeze enjawulo zive ku UN zibenga zibegattako balwanyise enkola eri gye bagamba eyabachi eya America n'abanywanyi nga Bungereza n'abanywanyi abalala bonna eya New World Order yotyo badde bwetyo kati balina order yabwe endala sigamba nti nnungi nayo nedda bati bali mu kuba nti bakola ki bwe beerwanyisa wonna kati bwe kiba nti America egamba nti Russia bagamba ne banywanyi baabwe tetugenda kukkiriza kubeera wansi wa World Bank kutufuga kutulagira kyakukola na kutunyunyuta na kututta katuteka bank ezaffe n'abajagala bajje waffe kwekola BRICS ne bakola bank eyabwe yatandise era batyo bakikola washegede noza mugana wange okay Impact FM kodi hela kulangira mukama yewe amina sebo ono Tom ndi wano bukome sebo kakati oyogedde ku sente sebo bwe baali baleeta ekintu kino baali batugamba bwe baagala tuwonya ababbi ababbi bangi biki era nti ekintu kino kyoyogeddeko bwaba babireeta ebintu tebakulaga bulabe bakulaga kirungi ngera bw'oyogedde ku kyemmwanyi naye nange kyembuuza abawalabu bano tulaba balina ssente empitirivu abasajja abo kuba essaawa eno nti n'ebisiyaga ewaabwe tebabikkiriza yadde tebabitongoza bo bagenda bakola batya era nabo mu pulogulaamu ezo mwebali oba nabo balina ekyabo nga bwotulaze omulasa nti alina kyalwana n'ensi endala okwawukana n'Abamerika bali tuweereza Tombo Yinza ekukomera webali nnyo bwana Tombo Yinza okay omubere John wali kwayinza haliweya enakasajja bawuliriza bagenda kwetuli nnyo twesabire naye era twafa dda okay age wano wetuli tugenda kufa John ayinza okay mule kyogereko kituufu nnyo ekyo naye abolabu kye balina ekirungi kikimu nti bana basajja bw'obanga oli mugagga tebakwatako n'akamu n'akeddagala obudde bupeddeko. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.